Nalongo anyimidde ddala emmere. Anti era agitumye. N'annangira obwavu. Labyewo amatooke 3 nga abaga buukinga. Olaba waguziza omuwala amatooke. Era gasigadde. Omuwala oyo akusanzeewo oba gwe omusanzeewo? Omuwala ansanze. Oyinza okuba omuyiikiriza. Anti omuwala ansanzeewo. Naye nga tankoze bulungi abantu bazibu. Nayogera obintu nga bya mukama era biki tebasobola kunsasula ane 15 zijja balema. Zijja kunnema. Bwe ga bulijjo nnona ya bwereere. Ninge tandise okulema anti. Nga zinnemera just mbeera bubweza ate yakaseera. Embeera egenda ttereera. N'ebimu sibiwulidde n'ekyemanyi singa mbiwulidde. Kati ono Dani ogenzeeyo. Ngenzeeyo. Kansubire naye takoze bya Naalongo. Tasobola. Byonna bikuwadde? Omugambye sennenda zireetadde. Agambye anti ajja yitawo simugambye lunaku. Naye kaakati keeki eno gijjeewo. Mbadde saagala mutabuke ne nassali. Keeki wamma anti keeki mbadde muna akasente kange. Wazijjeewo. Anti olaba luno. Totandika ebyaluli wano lwali lutalo. Luno 10 mbadde nalutereka dda nalusanze namunsawo gye nali nnina. Nzokera nga mulimu 10 mbadde ntereeza naye nga nkangule mu keeki. Kati ono nassali byagamba nti musimbudde biki? Nene anti nassali tomumanyi. Ano weegendereza ebivubuka by'oku kyalo. Sirina walandabyeko? Weegendereza toyagala mmale kulaba. Anti sirina bivubuka. Nva wano wa Naalongo, nva wano wa Dani, nva wano. Eyo gy'otambulira beegendereze bajja kukozesa ensobi. Era ne bali bantu mewala nassali nagaana. Kati Ezo ensonga zammwe ne nassali mmwe mumanyi. Naye nze nkubuulidde. Saagala naawe ondeetere buzibu kati oli buvunaanyizibwa bwange wonna agenda eyo nodda mu kkuwa zikeeki. Sijja leeta buzibu. Just nassali nga omumanyi ayagala akavuyo. Tinaddala nga wooliho. Kati omuceere agukuwadde. Gagumpadde. Genda ogusiike. Olonde ebijanjalo obinnyike. Tunaabifumba enkya kuba kati ebisobola kujja ssaawa zino. Tubirye enkya. Siika omuceere ebijanjalo binnyike. Bisobola okukwamba. Mala gagusiika kasita enjo eyalidde. Girawo ogw'amangu mangu. Kale anti. Genda ofumbe. Nafumba. Ade manyocha enekyo ngana. Nassali gwe neeraliikiridde eno gy'alaze. Ajja kudda tomumanyi anti. Gwe mulinde ero jja. Kuba mpulira neeraliikire si mwangu. Mwana gwe. Ekimanyi maama enjo bamukubye. Maama enjo omusajja yamukubye. Omukazi oyo yabadde atwepankireko kaalabe ku luno yayize. Omusajja yamukubye bamusibye ali mu kkomera. Babadde bamusaba na kyakulya wano mbawole. Maama otuwole. Kikyate ogenda otulaalaasa. Ate mbalaalaasa ki? Mukazi munnange njagala obeere omuntu omukulu. Ate nti sisuubira mbu maama enjo oyo mukazi asoose okkubwa. Bakazi bangi gye bali babasabula babayisaamu. Ani abigambye mbikugambyeko. Ne kakati gwe nnaku yaffe maama ogifudde olugambo olutambula. Nze sinabikugamba. Otaddemu ne airtime ye. Otaddemu ne airtime. Wadde n'ogenda ng'olaalaasa ng'ogituwadde. Nato ogituwadde ate oyigenda otulaalaasa. Ate mbalaalaasa ki? Kale oli mubi nnyo. Ate ndi mubi ntya mukwano. Siri mubi. Olayika gwa nfunye obubi. Nga nfunye obubi kinkusanze oli ku ssimu oyogera. Wano tuzindise kyomu. Omuwole emmere twali tugyewozeeko. Ate nze ebyammwe mbimanyi. Nze ebyammwe mbimanyi binkwatako. Ogitumye. Sinnabamma ku mmere. Mmere omwana asanze ngitunda. Era emmere yonna gy'olaba bagibuukize dda. Bagitwala. Sisobola bamma mmere nga lwaki mbadde mmere. Naalongo yandibadde omulala n'atabeera gwe. Lwaki mmere? Waliwo nakwata ssente empitirivu. Saagenda kunoonya muntu mulala yenna wano eno naye nezijja ewuwo. Ekyemmere mulabika munfunye bubi. Omwana mugambye eno emmere gy'olaba badde ngenda muwa emmere ne bagigula nga waali ayimiridde awo alaba. Badde ngenda muwa emmere. Simba wakati ogambye obadde ogenda muwa ne bagigula nga waali alaba. Kitegeeza onazze okugula. Kitegeeza azze okugula. Asanzeewo kyomu nga yakoze eki? Nga yazze. Njagala oyiga okuyiirawo banne omubiri nga bwe bakuyiirawo. Ate nfunye waka. Mukwano mpulirize onfune bulungi. Njagala oyiga okuyiirawo banne emibiri nga bwe bakuyiirawo. Wano we twali twagala omukozi. Manya abantu bangi nnyo abaleeta abakozi. Saagendayo najja wuwo. Ne tukanya bbeeyi ndala era ne ssente zewafuna zaali mpitirivu. Kyomwoyo wemukubako enjawulo y'amaanyi nnyo ffenna tukimanyi. Munezafuna ez'omwezi okyalina z'okola ki? Z'ofunako. Si mwe mwazimpa.
fa bazikuwa ngai twazikuwa wenjagala nawe otutegeere mwampanga akasimu mukwano njagala otegeere ekintu kinene oli waba wuwone waba wabbanja tegeera abantu bo nze sijja kulisayo nnyo nkimye emmere tusaba tuwola tujjazire emmere bagitwala eriko bannyini bo bagisasudde dda kyomu ye yasoosawo linajja n'asasula si bwe kiri ezo enkota bazisasudde dda ojja mugamba yagenza osasula ng'olina biwagiridde nasali bba ku mmere yange kwata ku mmere yange tojja gitwala ye lwaki nemenya negwagu nga n'enkota weeri nasali totwala mmere eyo nasali totwala mmere eyo obadde ki lwaki toyagaliza nasali eri omutima ogenda mukomera nga mulamuwo ngenda kusiba nga mulamuwo kunkwatako wanene oyo osimumanyi ng'atandika ati okunsiba in fact mbadde tutenalya bbanja naye njagala nkutegeeza ebigambo bino wammanga kwata ssente zo watukubako ez'omukozi empitirivu ng'otulubyemu nava mu kyalo ava nasali oba otole n'enkota mugenda kugwera mu kkomera twala lefe tufe enjala fe tufe enjala gitwale mugirye ng'olina emmere tetujja ngenda kusiba twala eri saagala muntu nze agiraagira yemamaza kyomu mugamba ki agenda awaate emmere emmere gitadde eri emmanju genda owaate oguze emmere lijeye wannaalo ng'eyitooke omugambye eki gwe kyebamanyi enkota ngireese kansubire twabadde lutalo ate lutalo ki amaanyi gojje wano mukwano nga lwaki akulangira bulijjo si gwe tugulako tulijjo gwe tugulako era alituwadde kati abadde yeesiriwaliza ki kugambye ebyemamaaza si oba kyomwawaayiriza atamuwaayiriza nga ne gwe kyomumanya ndireese abadde ayogera mazima ndireeseewo naye nze kyenkugamba kimu lya bbanja awulisasudde tunaalaba oba tunaamuwa wanaatusanyusa tunaamusasula ambuulira nga tukitaa annangidde obunaku ate obunaku ntegeko obukumpanyi ate nga wabukulangidde ekibiina kyabwe kiveemu mbadde nkyagala ng'agendagenda kulaalasa bw'atyo naye ate agenda kumbuulira wakyandaalasa bw'atyo lwaki akulaalasa ntuusa eri ssebo alina ku ssimu ng'akolaki alutambuza nga we bakkubye nga taate njo waali omusibe naye era bakazi b'omu katale bwe batyo kirina olugambo lutakirabika kikazi kikulu ate bade simusuubiramu lugambo kuba aluddewo awo ovanga ku lugambo lunene muba batusanze one on one tulukola ki tuluseetuula naye maama olwali lutaddemu ne airtime kati babadde agamba ani oyita ku kyalo nga buli omu akusongamu omumwa mumulaba ng'obeerawo kaliba gwasoosa okubibwa bakubadda si gwasoosa kati oba agambye ani naye weebale kuyiiya nze bweddaga neezuya tuba tugenda kubawo kikyere kakati nva tugenda kola ti aleese ebijanjalo ebijanjalo naye badde mugambye abinnyike ate abinnyike binajja ddi kati gina eminwa asiike misiike agisiika agireete ntwalire nze omusibe musabe ez'enva ate njo nga tayagala minwa misiike ale kati alina choice omusibe aba ne choice gwe wamusiba nze yamukola ki maama n'engeri gyeri embeera ajamala gagali amatooka ago kasi ekirungi okitegedde omusibe taba na choice naye oli aba asinze ku gali tomutwalira mmere yange tagenda kulya leero tomutwalira mmere yange olaba omutwalira emmere ali nagattako n'okusasuza ssente sooka oliko olinamu 10 lwe tugenda owaayo nga tuwoolya emmere ate 10 lwali lwa kyennyanya mutayagala kyennyanya kiwunyi yagambye tayagala mmere ate kati omusiba anaasiiba njani gendayo kalaazi 10 ojja kumpa 10 ndutwalireko gendayo afiisa akugaana okulaba omusibe olw'okuba otutte emmere shiye tola nti ye mateeka naye naye gajja mukwata shiye teeka ki erigana okutwalira omusibe emmere ngaye ogendedde mu budde ye muzaidaani byonna bituwadde bambi kinyambye tekirina buzibu tekirina buzibu kimuwadde bambi kyoleete saa mumma ekirinamu Dani alina ku ssente alina ssente ayi bambi kyolaba ekyo tekirina na mukazi tekirina mukazi nze maze ebbanga nga nkiraba ku dduuka awo bambi nga womumanyi abantu abakwata empola kikwata mpola tolikirabako nga kisiiya muntu bwe kityo wokisanga mu dduuka lyakyo kyandibanga n'omulamwa nno weegulirwa kuba oddawo ne weesiriwaza ataani oba oli awo bakyandikugjeewo ne kikutwala naye maama omuntu waatayogereko watanyumye ku mboozi kimu bibiri ng'onnangira nga bwe balina okunzija wano bantwale ate kati bwe ndaba gaapu atate nzijukiza eyaddaani maama bantwale nze ndi awo kale kugamba ndi awo twogerako bwogezi ninza ntwalaye kati olaba si musajja mubi tunoza tanyumye ku mboozi nja genda nno naye lina lwe nnaagenda
Dani si musajja mubi. Ate uyo alina business. Tukite. Nsanga nasali yali mu dduuka. Tukite gwe bonaletanga ku mbozi ng'otandika bakutwale. Kijja kunnyumira nga nasali gwali mu dduuka nze ngende wa Nalongo bannange. Era lina lwe nnaagenda kigenda kusanyusa nnyo kuba agenda okuntwala alimu omulamwa. Gwe tojja kunyumirwa nga nze ku dduuka. Bannange ojja nyumira lwe nnaagenda. Nze ndiawo kyetwala gonsibe ku buli omu nsibe ku buli omu. Nasali entondo zaaki. Maama bansibeeko n'abeebigali bwe bannayitanga nabo bagamba nasali gyali mu mutwale. Naye twogeddeko ku Dani naawe. Twali tunyumya mboozi ne gwalina engeri gy'okikaatiriza. Nasali. Gwe bagambe talina balaba bawa bya bwereere. Nze nkugambye bugambi omuntu alimu ku mulamwa. Dani tumuleke. We naleese ku office andese ku Dani. Nova ne Nalongo engeri gye ndeese ettooke singa abadde musajja wandigambye. Kati kogenze n'oloni ettooke wa Nalongo keefuuke ensonga. Ate si nsonga liba teribalemye okujjayo. Era badde nja mwesonyiwa. Tufe. Tukonziibe maama. Alusaazi zinzite. Dani ampadde ebintu. Tubeere ku kiceere paka. Nenze nkulondera nnamba oli awo weeraga bwerazi. Wandibadde otunuulira nno. Maama tewane wako omuntu akyayogera ku nsirika. Lowooza nzirena ku TV. Emboozi era biteegaanye. Agamba wadde musajja atwasiiba. Oba remote eriruddawo omuntu akyuseeko. In fact afumba omugamba yange osobola otwala emmere munange mbeetegule. Nasali. Kati mbonyize. Bafumba emmere bampe mbeetegule ngende nnyumya eri osanga binaabeera n'ofiisa. Kanfumba otwale taata enje emmere. Ono ayinza okudda mu kwemuholera mu kiyungu.